Omukyala Kyozeni Becky Ekimugudeko era ng'ono akatambi kamuleetedde obuzibu. Kakati no Kyozeni Becky ajevuddeko yavaayo n'abategeeza nti munnange olubuto lwe yalina kubeera ng'ate azaala abaana babiri wabula ku lunaku luli olw'omukolo waliwo embeera eyaliwo pressure ddeno dderi era ekyamuviirako okubeera ng'ate munnange olubuto omwana omu avaamu era ng'olubuto lwe mwasigalamu omwana omu era nga tasobola okubeera ng'ate bateerawo emboozi eyo mwasobola okubeera ng'ate mugiraba ate n'okubeera nga togiraba gyagenda mu video zange wansi awo gy'okubeera nga of course emboozi eno ogisangayo ebigambo bino olwagudde mu matu omukyala presidential advisor omukyala amanyikiddwa nga Jennifer Figure bannange ekyakoze Kyozeni Becky ne bbaawe Ssekajja sibyangu n'akamu sagala kubeera nga tejogera bingi nnyo obutambi buyina agenda kubeera nga temukuterawo osobola okubeera nga te owulira omukyala Jennifer Figure kyasobodde okubeera nga ate akola nalongo waffe Kyozeni Becky takomyawo ayongeddeko n'omukyala Kadaama Fibike era naye alina obubaka obukambwe wasobodde okubeera nga ate amwereza tulakaalira agenda kubeera nga te bino byonna of course bikutuusako awo osobola okubeera nga ate owulira naye nga waliwo obuvuddeyo ne bagamba ekyamazima kiri nti omukyala ono Jennifer Figure kimala asusse walina okubeera nga ate akoma era nga nabo bamwolekeza embeera etabadde nnungi n'akamugenda kubeera nga ate mbibaterawo byonna byonna musobole okubeera nga ate mubyewulirako ebisobodde okubeera nga ate bigwawo saidi zeeyo wansi awo agenda obeera nga ate otuwa endowooza Ssekajja musoma wa dduwa abeerawo nnyo okubeera nga takolako ng'akozesa amaanyi ag'edduwa okuva mu Qur'ani tofafagana bizibu nga Sheikh wali ajja kubeera nga takolako okuva ku namba z'essimu eziri okubeera nga tezitawo wansi ku zitika z'okupolako n'obeera nga tomunoonyako buli kimu kijja kubeera nga tekitamula bulungi nnyo mmalidali sana katusimbule n'emboozi eno eya Nalongo Kyozeni Becky temuvaawo ona ngamba nyogere ku namanyindo mwogereko kibannange yaronda damage okusajja nawe ogomba zengo egusigala buyimidde nga gubi gubanga oguyina enkobo kubannange ogusajja gubi nze tombulira sogere ndogere ku bazolo ndogene ku balamu bakoze bino gabalinga abasamira okusajja nawe gwambala engoye gubanga guzonto bagomba zo amasuta meka nabulako n'olugoye olumunyumira kiyimirire mukobogo nezifututukawe byonna byabaddenga bikatale bibirimu bataddewo ebintu biringa byabasamiza abantu ababeera guzalaguza banne mutegeera nze bannange n'omukazi bannange omukazi alina enyindo eringa akataasa mu maaso banna ate bagenda ne bamukuba make-up n'atuntumuka nange mundeke nedda nze temumpandiikira wano bakwogerako mundeke zinza solampas it's okay naye mpereza message emengo gyegiri wali emengo na mingi so kore fumbiro osabe ekintu ku suwani ewamisa gyoli awengegge nga ngege tewali buyamba buno bunaanuuka ewamisa gyoli ennyama wali bokisi esobola okuwunyira omwezi mulamba ng'ogiwa ne mu njala ewunya papa misa akisemakula osuna ettooke lya misa kinga linanuka era wogenda wa misa kinga oyagala kulisa fooko anti ettooke linemera ku fooko liti n'olikunkuba nga terigwa ate wa misa kino ogenda ku munana ogw'ekiro ku mwenda oba ku ttaano oba ku ssatu oba ku bbiri newezo bbiri za kumakya ng'oyagala mmere nnyige tebakuwa katogo bakuwa nnyige ewa misa ki kasita yakola effumbiro noonya abafumbi ebyala byonna bireke kati bakifugwa duina webajja ne benyigamu ne bakolaga bino ebintu kati ng'okusiga engege oba nkoko bitya whatever snacks ezo nga was simple as that gye mikwano gye weetaaga wetaaga oli yesulika gwe bawasa yalemererwa ani abagamba mufumbira ate muleme gumira amateeka g'obufumbo bwe mufumbirwa nga muyige empisa z'obufumbo mwafumbirwa abakazi kyovola namanyindo yakulema n'oli mirembe yamuwasa n'amulemererwa mpisa mbi empisa zammwe embi z'abalemi obufumbo basajja mmwe olulala mufunanga ku mpisa nga mufunye abakazi ababawasiza abategeera balina sente zaabwe yeeyo ntuuseyo ntya mumpa amagi mwana kyali awo yeeyo ngenzeyo ntya mbadde njogera ku kiki ne benaza okwogera sinayogerako n'ekimu ne data nanzigwako sinza talina ssente nalabye kali akasajja k'endali nga kamanyiira bannanga kati gwe wendali gwe gwali ebivundu naawe oyogera gwe oyogere ku mami gadgeti gwe ngwena kiri kikasiru kimata mabuuku oyina ebizibu ebikuba ntonajjanjaba ndali otulaga mifaliso konna kakunemo bakava kayiringo bakava ku nsi ki oyina ebizibu by'endali ziwonera ddala
nonya ba doctor sponsor ba doctors abatufa bawonye endali kati bichi byolanga byotulaga ddala tugula ki muzibe kyakulangira ekintu tekirimu ekimuli bwe kitino kigula musoke mwetereze man Chichi naye bananga abantu bakimufiira ku bantu nawe oyogera ku bampi gwe naye bananga ensayire nako akati gwe oyogere ku bampi dada njaga tu comparing oh my god anje orore kisi wani balo tuyambe ekintu kimu toddamu kulanga kuba tolaba genda ozjanjabe ensenke oba okole essabo kijja kwanguyira abantu boolaba booti anti atunula eno ng'alaba eno teri mufera asobola kubba mu sitayire eyo ngono atunula eno ng'alaba eno olwala jjajja emmandwa yiyezze naye nga atunudde naye ng'alaba eno muzimbe essabo gwe mukazi gwe okufera okupayoniya weso niwe mukazi munongo omugulira abantu omuvuma gwe ogubisi gwe kikazi gwe mwe wabijjira omomokanulira amaaso n'obeera ng'embizi ewaka weso niwe mukazi muno lwaki teweso niwe mukazi munongo omukazi gwe lwaki teweso niwe muno kyova oleka akasajja akampi akagwa olubege ke bakola sajja neko nakona kalinganga akagala okufa kona katambula ng'embuzi ekubiddwa laddu kakazi gwe banange kikazi gwe omomo otunulira ng'amira embizi omomokanulira amaaso n'otunula ng'amira emmese weso niwe mukazi munno gwe kibwagwe fete tugenda kuyita wala tugenda kugambako obufere gwe obukususe omomo otundira ebicupuli omomo bbira abantu buli gwe waguza akataka akunoonya kikazi gwe omomo wagalirawo kampuni y'abafere wali ofera n'abantu obufere obukujjudde ogukazi ogukulu ogubba abantu oli kikazi kikulu oli kikazi kibi ozadde ebyana byonna bibi byonna byonna biringa ebyana by'emmese byonna byonna biringa ebikubwa laddu byonna byonna ebimu obisibira eyo biringa ebyana bineeno bye baawungayo byonna bitunula ebiwonge byonna bitugavu biringa wasi w'amatako wenna owunya bubi mukazi gwe weso ndiwe munnolekerawo mununirako amazina eminyira gyonna ebikololerwabyo naawe obufere obukujjudde oli ku bubbi oli ku bibbe byoliko ogulira muno nyini bamuvumeevume ffe tetugenda kuyita wala tetugenda kwetula tugenda kugambako sirisa ku kimwa bannanga osusa okukisongoza ekimwa kikulinga ekimwa ky'embizzi gwe kibi gwe kifaanana obubi gwe kizaala ebibi buli kikuvaamu kibi akasajjako kabi kembasaka konnakonna kampika munyamazi oli awo tusiriwalirako oli mu ntale zitakugasa toddamu twasamira kakkanya amaziiko ku ttaka mukwano kakkanya omunyogo ku ttaka kakkanya omunyogo ku ttaka tugyeko obubbibo ayasaamirira katufe olutalo olwaffe nze wamma buli awakira CEO buli agamba nti mami CEO ju komenti gawo mu comment section tukooye bananga omukazi oyo omukazi talina buzibu omukazi CEO Infotrust abeera bibye omukazi asirise banange mumuliko buli amuliko ku mannyoko ababazaala ku mannyoko gye babaziika ku mannyoko n'ebyawongo byewamo ku mannyoko mulingana amazzi mwasonyiwa omukazi omusajja abeera asirise omusajja taba mu ntalo omusajja tabeera mu ki abeera mu kusomesa abantu babeera mu kuyamba baana be mumuvaako mumwasabira mwesonyiwa omusajja ate kikazi gwe sirisa ku kimwa tuuza ku bitako byeebyayiika windo bye bibinika byo ebikulinga ng'entamu ziddongolo ku ttaka tugyeko obusiru omumobbira abasajja n'obba n'ebyapa by'amataka n'obifera abantu azunga kati ettaka lya ddawa obubbi obukijjudde wana abantu we bakukomplaininga ne weefuula ow'ekitalo mu kutunda ebicupuli mujja ebbaluwa ate naawe oyasama oli mufere wa bbaluwa ani atakumanyi gokubufere ani atakumanyi nga bakukwatako waneeno ng'ofera n'okufera ani atakulaba mu mawulire gwe malaaya kakkana luno olutalo ffe we tuba tusongola nga tusimbula lumu ezo tuba tetukyalimu ebyo byakusaaka kati nziremu okulaba ayasama notunuulira eri embizzi yonna eyina ebirevu mandeevu eri ebigodo naye eddaawe twasamire kyonna kiringa nga kyebazaala mujjajja waakyo kyonna kiri awo kyonna bakizina emmaaso n'emabega kiri awo kyasaamirira kitunulwanga n'amazzi kyonna kyagejja kiringa nga bino ebigodo by'embizzi kiri awo kisinika ebinnyo kibuulire kyagala kimu ku kubusabiriza nakukiwa byabwereere
tekisobola yadde okwekolera kyonna kikuzaagala evuga kikuze ne mu nnyuma kyonna kirabika kirina n'envi mu nnyuma nakyo mukyasama kibuukira bali bagagga bakabi bakoze sente zaabwe nga tebabuukidde bantu nga tebasamidde bantu yasamira abantu oli awo naawe osabiriza busabiriza oli masiikini otambuza nabigere n'obwana bwo busomera mu busomero bwa gavumenti oli awo olega olubuto lukujjuddemu malwana mazi naawe yasamira abantu n'empale kukwata mu matako toyina yadde nekyolagawo okugjako ka following gwe mazi wagenda nebweru n'olemererwa ekyeyo ebisiraani ebikujjudde nnyoko baamukwatira ku kyalo n'akupamira eri mu butoyi buli eri obuunya amazi obujjudde n'enkoma gwe kakkanya ebigodo byo tetugenda kuwa budde gwe mbizzi gwe munyo gwe otunulanga n'ebyawongo by'emmana olinganga n'ebisenge by'ettako olinganga ne layiningi y'ennyuma olinganga n'olubalama lw'ettako olwawula ettako ku munyo olinganga omunyo gw'embizzi olinganga bawundale y'ettako olinganga mapu y'ennyuma olinganga embalama z'emmana n'ettako olinganga emmana mazi olinga amazi g'emmana olinga ebiswiriri by'emmana mufaanananga n'ensonya z'emmana ku manyoko mulinganga n'emmana y'emmana basamirira balinganga ensigo z'embwa balega emitwe gye balinganga emitwe gy'emikira bizimu etafuluko manyoko komanina mulinganga n'amazzi g'ente omuntu nga jama inbox yange ngambulira ebizibu bye biki somehow nga ngamba ono je asanze ekisa kwekiri nemuwuliriza yalina abaana babiri omwana omu nga mulwadde alina gye yali abeera. I don't want to go so much into details. Kati tugenda nga tulaba nga omwana bamujjanjaba nga omwana atereera nga tunoonya omulimu nga gubula nga omanya emirimu gya Uganda. Kati nga nteesa n'omutolo nga mugabo tutandika aka business kati kaleka oyinza okayita akawansi oba kacyafu naye kalimu sente cause every day abantu bakeetaaga. She accepted ndumugamba neffe gyetugenda okukolerako for 1 year. Tugenda making sure nti omwana alina fees, abaana babiri basoma era bafuna ebyetaago by'essomero nga bagenda. Neyanziza ng'omwaka kati gwesigaza wano okole twapangisa edduuka ennyumba ya mizigo 2 maaso edduuka mabega basuulayo ng'akolera mu maaso nga nebya transport kuga twegezako okulaba nga tumuggyako costs zonna. Waki njogedde ebintu bino abantu bagenda kumbuuza naye ndabbabuulira ensonga. Nze nno ndwawo okuleeta ebintu by'abantu bange wano naye olumu abamumwitirira. Waliwo oli gwe nabagambye yabba ebyuma by'abandi yafuna omusajja n'amubbisa ebyuma by'abandi. Oyo ye ng'omutadde ku bbali kati nno kamuba omulala omwana yafa n'atusigala nga atulabiriza omwana eyafa. Kati ono munnange nga tuva ku mukyala abaana batandika okusoma tubawa ebyetaago mukyala nga tandika kukola ddala twali tuyisigazzaayo emyezi ekinene nnyo nga actually taamu eno ejja bweggwako. Yes, abaana fe twali tukyabawa fees n'ebyetaago kubanga ali mu busobozi tukkiriza nti ali mu busobozi obubaweerera unless ng'omuntu wafe agenze n'alaba naga business ekyabulaabulamu either tubaggyeko ebyetaago tubaleke ku fees. Kaakati munaye mwe tuzungira ku internet kuno ku TikTok kuno neggomayi muno teri muntu akukyawanga muntu gwe wali oliisizzaako. Munnaye omukyalo ono tamanyi nange simanyi leke twirabangako maaso ku maaso naye nga akawunti ye ayina akawunti zibasimenti ayina n'akawunti ku TikTok ge mazima. So omuntu yakoze ebifaananyi omuntu yakoze video nateekako ebifaananyi byange n'eby'abantu abalala ayina emboozi gy'abadde akola nyinza okuba mwagirabyeko abamu nga kuliko ebifaananyi by'abantu abawera naye I happen to be among them. Omukyalo kati omuntu n'awandiikako comment olusomeko comment n'ogamba ono nga nvumye nnyo ate namukoze ekibannange nzaali ekiruddu. Kati mube yayogedde ng'alinga awakanya n'ekya the charities we do kwe kugikwatako ne ngamba ono actually nade ndowooza wa luganda lwa mwana oli eyafa omukazi muganda wa mukazi oli yatusigaza nga tulabirira omwana eyafa kwe kugikwatako ne ngamba alabika nno yoono ng'ono mulala. So screenshotting ekifaananyi kyempeereza ttiimu yange mbagamba omuntu ono mumulinako mu fayiro zaffe mumumanyi. Omukyava ngamba yiye mami ono y'ow'abaana ababiri
gwe wasembayo okumpa mu TikTok yo ne mga tekisoboka. Yaŋŋamba TikTok yagivaako era account mwe yansindikira yagiggulawo papa siri kumpeereza tagikozesa kwa nange nagikeberanga tagikozesa nimugamba ne tuyamba tutyo omuntu ali mu fake account nangamba ngezaako kwekweka baneiba bane bekunsekeera of which nkitegeera ngange sali agadde kusekuswala mu baneiba bange you know yayina account ye munnange nga bagamba yo nebifaananyi kino ekifaananyi kyekye yeye okumanya nga omuntu lyadde alina obusungu ng'ali purayinga ne comment zigenze ku comment ye nga mbagamba what happened nga bangamba tewali era abaana bagenda kuwumula tugenda kubajjayo ajja kujja wano abakime ffe tubatwala ku ssomero abakyalira naye because ffe tulina ekidduka tugayo netubakimayo najja wano n'abakima oba oluusi ne tubamutwalira konse tekisoboka ng'ayogera bingi ngambagamba temusooka munyenga kasita abaana bawummula tumulinde taamu ejja mu mugambe tetugenda kusobola kuwa baana fiizi na byetaago tutuukirire kiri kyawandiise mu comment section. You people, you see, nze lwaki sikyadduukirira abantu nga bantaaginze bampise nayiza okugamba mukama this is not my burden okwetikka, this is not my fight to fight, this is not my battle. God, it's you and this person muyambe through another person. I stopped ebintu byokugamba bannange nze ngenda kubuuka emyala n'amayanja ku lw'abantu abatasobola adde okubuuka ka trench okujja ku lulwo okutaasa and the best they can do is to insult, abuse. Kyokka nga mu butuufu omubeereddewo nayinti because I looked at this lady nengamba naye kakati ono omukyala era nabagambe temunyega tulinde tamu abaana ne bava ku ssomero nga mubajjeyo mumugambe tetugenda sobola muwa bintu by'abaana na fees. You don't explain kubanga era naffe sife twaba muzaala musiba obunaanyizibwa bwaffe kati mbaddeawo ne bankubira anti kakati omukyala agamba asaba kwogera naawe tamanyi buzibu bwavudde bizinesi badde yeetagamu obudde wali omugambye omwaka teguweddeeko biki ne mugamba mumugambe sente zaatuweddeko obusobozi tebukyaliwo n'abalala tugenda baleka baddeyo mu bantu baabwe babalabirire. I felt bad nti kino kigenda lumizaamu obwana obuto obwo naye kasita twamuwa capital kasita akola ajja kuyiiya mama talemererwa abaana basobola bateeka ne mudde wanafuna government school around kake nebunyiza messages y'omukazi ono nengamba tandabangako amazima gaalira nange simulabangako maaso ku maaso twayogera mu TikTok omwo mu account ofula saagala kugendayo ebizibu bibaayo bingi ate ogenda n'ogwa ku muntu omutima ne gukulemerako nkuyamba somehow nembeera convinced and we really helped okuba nga twakuwevingako abaana babiri fees n'ebyetaago that is a lot kati ate gwe nodda kuseba ku media nodda ku nze nange nonninyirira naye ddala mu abantu baagala ki kati nange sikyasobola abo bokka abalinsindika nga ndi mu wheelchair kasita abaana bange babanga balyokke n'ababaganda bange abankwatako ebisigadde nedda bantu mwe mulimba nnyo. Okay, wadde bagamba si buli muntu atambula naawe nti abeera mu lugendo naawe akutambulira okumpi abeera mu lugendo lwe lumu naawe buli muntu n'ebigendererwa bye. Okay, you don't like Fifi, you don't love Fifi, I understand, it's natural. Nange nsobola okuba nga nina besisaagala nga tebalina nakyo bankola, but don't come for me. Don't come to me when you want help. Don't come for me when I have helped. I have helped, then you're busy, insulting me. Banange tuli bantu. Ako omuntu naffe kajja n'owekyawa n'ogamba mukama bwe ndi kusanga mugulu tuli faafaagana. For God's sake abaana babiri okuva ku byetaago by'essomero mpaka ku fees. And you also write a bad comment. And it's not even a bad comment. There's a bad comment and an insult. N'olimba n'owaayira. And you are busy replying buli muntu yabadde akucommentinga kweyo post comment akuwakanyanga obavuma. Kati bw'ongamba mbu emyaka tegunnaba kugwako omwaka nedda mukwano toba n'abaana bo. Toba n'abaana bo. Kiba sikyayingira mu bintu by'abantu. Omuntu omuleka n'abonaabona n'ebizibu bye nawe n'olinda olulwo mutama. Aye mubaawo nga muga tuli babi.
kati mwamwagala ki kanzire n'ekiruddukuwa dinzisaako nnyiiza n'olusozi oluganye. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.